Ababukedde TV olunaku olwaleero tuli wano mu Misinde okulaba nga Abakristaayo okuva mu bitundu ebyenjawulo Abakristaayo okuva mu disitulikiti 4 okuli Mukono, Buvuma, Kayunga bonna beetabye wano mu kudduka Emisinde okulaba nga badduukirira Obulabirizi Bwe Mukono okulaba nga bazimba ekkanisa eya Lutiko empya. Tuli wano gino Misinde gy'olengera. Omukenyo omukulu ali wano agiwangula. Nkulaba omuyisa. Iyo. Awali kama ndotuka nnyo. Tengeka na kino. Mwe mwatuuse dda. Yeah.
Twebaza Katonda, nze Bishop Enos Chito Kagodo, lw'ekisa kya Katonda, omulabirizi w'obulabirizi buno Bwe Mukono. Olunaku luno twaluteekateeka okuba n'emisinde olw'okufunirako ensimbi olw'okuzimba Lutiko, ekkanisa yaffe ey'ekitebe empya. Twebaza Katonda nti Mukama atuwadde ekisa, tubadde mu nteekateeka muno ekiseera, naye abantu bazze wano ku kitebe bangi badduse, tubalabira ddala kilomita 10, 5, 3 ne 2. Ate n'eyo mu Busaabadinkoni era eriyo emisinde, abantu bonna badduka olw'okukuŋŋaanya ssente ez'okuzimba ekitebe eky'obulabirizi. Twagala nnyo okwebaza Mukama atukoze bulungi, kubanga abantu baagala omulimu gwabwe, abantu baagala ekkanisa yaabwe. Ate bwe tujjako awamu naye ngeri eno, naye weesa Katonda ekitiibwa. Tuli basanyufu, twebaza nnyo bonna abatuwagidde, bannaffe aba media ez'enjawulo, Bukedde Vision Group tubadde nabo, Next Media companies nga Centenary Bank tuwagidde, MTN, abangi batuwadde ssente, Sanyuka TV, bonna batukoze bulungi. Twebaza Katonda olw'abantu bonna, Superior Motors, amasomero gaffe wano, Bishop Secondary, Seta Parents, bangi nja kuba bawambudde nga butuuse, naye nga twebaza Katonda olw'ekisa kye, kubanga abantu baagadde ekintu kyabwe era abantu basanyufu, bakozesezza omubiri gwabwe olw'okuzimba ennyumba ya Mukama. Tubasabira omukisa. Ate eno event ya buli mwaka era nja okuyita abantu bangi abatena bakumanya kigambo kino bukulu bwakyo omwaka ogujja. Ate mu budde nga buno tugenda kuba n'emisinde egyo, ate nayo gigenda kuba nga minene ddala bulungi. Twebaza bonna abatweyunzeeko mu misinde gino.